Goli Anita Amongi kankubuuza. Oyina amaka Nakase, oyina amaka Kololo, oyina amaka Ekigo, oyina Bukedeya, oyina Ludda. Ago gonna amako ge bakamudde. Byonna twabiwambye dda tetulekera tuleka. Amaka g'Ekigo twageddiza, ag'Ebukedeya, ag'Ekololo, ag'Nakase. Byonna twabitutte Kasaba nga yabizimbye speaker. Buli kye yazimbye nga speaker, buli kye yaguze twakitutte. Emmotoka zonna tuwalayo nga twazitayinayo wadde n'emwe mutamuzi. Nekitete inala mwakitwala. Byonna katubitwala. Twakooye. We are tired. Sanja no sleep. Sanja no sleep. Twakooye ababbi n'abali ake mu government. Tobola Anita Amongi abadde akola bino nga ffe tusirise yagenze tuke wa muzeeyi nga fayiro eribwe. Muzeeyi n'ambuuza ebyobugaggawo byenkana kini. Nsinze ndi mukazi munaku. Banzaala eri Bukedeya. Simanya ku kyalo bakiyita pongo pongo. Simanya biki. Muzeeyi n'amugamba ati wali mutawaana. Ddayo eka weetuulire. Ffe tunoonyereze. N'amugamba naye n'ekirala. Obwa sipiika bwo todda. Twasanze eyo ennyumba ey'Ekigo. Twasanzeyo sente za euro, eza dola, eza pound, essabo lijjudde sente. Ayina n'essabo. Essabo ddene bwe liti lijjudde sente linga olaba linkananga akayumba. Liri eyo yanti Magogo ye Mukongo. Abakwatagana n'Amongo be babadde basawulirayo. Ba MP abakwatagana n'Amongo bagende ne babasawula. Aba minister bakwatagana naye babasawulira eyo tusigade mu cabinet. Naye buli minister yenna abadde mu lukwolo. Bonna tugenda kuba fefeta tubafuna. Kubanga emisango mingi egimuvunaanibwa kulya mu nsolo kwe. Obutujju, obutujju, money laundering okukusa sente, okwegagawaza mu ngeri emenya amateeka, okweyisa obubi w'ofiisi ye, kyobola nti gavumenti ebyobugagga bye byonna twabiwambye. So Anita Amongi ye yasigadde ku zero kubanga ebyobugagga byonna byawambiddwa. Era waliwo n'abasirikale abadde bagezaako omulabula. Mu bino bikweke kola bwoti nabo twabakutte. Alright, yes. Oli ku Glosh TV nga bulijjo nateera njagala kubanga nkubuuzaako muganda wange gwe wenna atugoberera wano ku mukutu gwaffe gwa YouTube nti wasiibye otya ogamba otya kasubire oli bulungi. Nateera nkujjukiza nti nja kusaba muganda wange genda wansaawo osubscribinge, olikinge, ateera osharinge, still osobola okomentinga okusinzira ku video eno nga obakoze ki nga woba ojabe. Nateera nyongera okubanga nkujjukiza gwe wenna eyandyetaze okubanga olanga naffe aba Glosh TV osobola okubanga otunoonyako kanamba kaffe ak'essimu 0750312083 oba 0750312083 ojja kubanga osobola okubanga otufuna, tujja kubanga tukulangira bizinesi yo, osobola okubanga naawe ogikuba abantu mu maaso. Abalabi b'emikutu gyaffe gino nze Julie Potential ne ku Glosh TV kuba subscribinga, likinga, okomentinge. Nakola leero nze ne Kanso Nsubuga agenda sunsula nsonga. Tugenda tambulirako mu Anita Amongi awo. Tutambulireko mu speaker omupya gwe balonze then ne wa mukyala Kadaga. Ensonga zino eza speaker nga zikutte wansi ne waggulu mwenga abali munda. Ensonga zino ziri zitya? Zitya. Kubanga nti speaker obudde buno bamutaddeko naye ate baleseeko deputy speaker. Kati lwaki kiri bwe kityo? Lwaki bonna bonna tebabayiye ne baleetawo omulala? Asooke mbuuze ku balabi baffe. Sigenda kweyanjula naye mbabuuzaako. Mwebale kutulaba gye musinziira ku mikutu gyaffe gino. Mwebale nnyo, mwebale ddala. Ate ne nkwebaza naawe okunkyazaako wano. Manyi naffe tubeera bize. Naye nja kuggyayo ebigambo bya sipiika eyalondeddwa. Yagambye nti bw'obanga tokola bikyamu, lwaki weekweka ab'amawulire oba lwaki ogaana ab'amawulire okukwata by'okola? Yadde ebintu enjogera yadde agijja ku Anita Amongi okugoba egimu ku mikutu gy'amawulire mu Parliament. Ng'agamba Parliament erina kuba open eri bannayuganda ne bannamawulire, kuba bannamawulire balina okulaga bannayuganda ebikolebwa mu Parliament. Kubanga ebikolebwayo by'abantu. Kubiraba balabe kiki ekigenda mu maaso, kubanga ffe abali mu gavumenti tuli baweereza b'abantu. Kati ate lwaki gw'oweereza toyagala alabe by'okola ng'ate by'okola bigasa ye? Okitegedde? So kakati kyenkugamba nti ffe lwaki bwe mutuyita tujja? Kubanga tuweereza abo abatulaba. Era
bwe baba nga tebatulaba ni wano tuba tulina kyetuno tetulina omugaso ate baba ino tulaba kubanga balina obuvunanyizibwa batuwa tubukole n'olwekyo balina okulondola obuvunanyizibwa batuwa tubukolanga bwe babututuma abantu betuweereza so nze ndowooza nti bannayuganda tubaweereza bulungi ate tulina okubeerawo tubaweereza n'olwekyo ensonga lwaki bwe mutuyita naffe tufiisaawo akadde ne tujja kubanga tulina otegeeza bannayuganda kubanga ate wonabeera n'ogamba kanso tumunoonya talabika ate tulina ensonga ze twagala atulambululire munnayuganda azimanye ng'oli ajja komenti nga wagambe temukiraba beba bali mu gavumenti beefuula bawaggulu nnyo tebagatuuka ku bannamawulire ba wansi tebagatunyonnyola bigenda mu maaso ate nga tuba tusaba akalulu tukasaba batuwadde ekisanja kya myaka 5 tubaweereze n'olwekyo saavisi tulina okuba bakimanyi mwe muli mu kisanja eky'emyaka 5 anti obuvunanyizibwa babutuwadde katulina obukola baabututikka kati tewali kyakkona so ensonga z'abasipiika both former bonna bafoma abo baba ex-speakers kiki ekibatta nga tetunnatuukako no sipiika gwe baalonda waliwo ekitali kituufu awo tuwulira ono wa ddogo ono mbw ate naye alina byabadde abala okuyingira gavumenti awo nga gavumenti ayagala agigatte mbu mukyala mugezi kiki ekiri awo gwe ngaali munda ng'ani agatta gavumenti ono anita avuddeko kigambibwa nti baamulabuukiridde yadde alina kyabala okuyingira munda abakulu abasuza obuyinza how true is it ekyo kituufu tukyakinoonyerezaako naye omanyi omuzungu waliwo kyayita developing story emboozi ng'ekyatambula kitegeeza wabaawo ebipya ebizuukamu eyo emboozi kibayita developing story owulira nti Julie emboozi ya Julie ekyali mu developing story kitegeeza wabaawo ebirala ebikyazuuka muba mukyali ku research tukyanoonyereza kakati ekyo nakyo twakituukako ate emabegako tetukituuseeko kati mwakitegeera omanyi bw'obanga olina ky'owulidde osooka n'onoonyereza kituufu kyobola waliwo n'ebitongole ng'omulimu gwabyo kunoonyereza nkola yatotta kibe kituufu kubanga olina okunoonyereza olw'ensonga oli asobola okuba nga pozisoni gy'alimu pozisoni eyo waliwo agyagala kati nga agezaako gyuli okumusiiga enziro yagobwe yagendewo so kati olina okunoonyereza gyuli byamwogerako bituufu kati twanoonyereza ku Anita Among emyaka 2 emabega engeri gye yali yeeyisaamu engeri gye yali yeejalabyamu ozimbye ennyumba simanya yabumbi bumeka bya bisenge 6 kati ebisenge 6 omuntu oba ogenda bisulamu kubanga ne woga nti buli nnaku osule mu kisenge kimu oyinza obutabimala yes omanyi enkola eyange nze ndi social democrat omuntu gwe bayita social democrat yoyo afaayo okulaba nga abantu mmwe bwe muyita abawejjera abawansi bafuna obuweereza obusaani tafa ku bagagga kati nze sifa ku bagagga kubanga bayina already yes nfa ku bawansi kati abagagga abalina ate baba baagala nnyo okutwefunza ffe n'okutujjako ke tuyina basobole okutwefunza ffe bakuume obuyinza bakuume obugagga bwabwe kwegamba ayongere okunyuunyuuta nga ye bw'afuna okiraba bw'ayongeze emisolo renti w'ebizimbe tewabaawo amugambako naye ng'ate ali mu kwongeza oli omuntu waffe owa wansi ali obubi eyajja okunoonyezaawo 10 so kati nze ndi ku bantu baffe aba wansi kyoba olaba nti President Museveni ekifo kye yampa monitoring and evaluation kutunuulira ate n'envaluwinga nendaba nti ddala kino kye Julie kyakola kijja ne mu ssente ezo ezimuweereddwa bwe baba bamutuma kuzimba luguudo ddala oluguudo lwazimbye luziri ku standard ne ssente ze yatwala bwe liba ddwaliro lya kawumbi kamu lwaki ozimba lya bukadde 3 kitegeeza eryo lijja kumala kyovola nti ebizimbe bya gavumenti bingi mubadde mu birabo
nga tebanaana kukimaliriza nga kitandise okujjamu enjati kubanga bali ssente baziba okitegeera meaning President 7 yazita zo zigenda naye lwaki tezikola ekyo lwaki omuntu wa bulijjo oli tezimutuukako kumuwa service okitegeera so kati Anita Among twamunoonyerezaako engeri gy'abadde yeejalabyamu kyobola ne Bukedde tebamwagalibwa ewawe jaza kubanga bwe natuuka e Bukedde yabaŋŋamba ekisooka ennyumba gyazimbye ku kitundu tebagirabangako ekyokubiri kati bagirabe anti wuliriza tewali muntu w'e Bukedde ayina access kuyingira wamu kati mubaka wa parliament omubaka obawa abantu nga ndi social democrat nze ennyumba bw'obanga oli mukulembeze oli mubaka wa parliament abaakulonda banaleetawo ebizibu byabwe okitegeera kakati kubanga omubaka wa parliament ayawukana na chairman wa kyalo ekibaawula misaala mwena muba buweereza bantu ofiisi ye eyina nakuba na wakaawo omubaka wa parliament ayina nakuba na ofiisi mu kitundu eyina kuba wakaawo ng'abantu bajjaawo n'obalabira naye kati eyo ennyumba abantu bafunye bufunyika kisana kulingizaayo nga ffe tugenzeeyo kwazaayo okitegeera ekyokubiri yazimba eddwaliro e Bukedde teri muntu ali Bukedde ayina kapasite esobola kwejjanjabirwa mu ddwaliro taliyo tebalina gundi like standards za ddwaliro tezibakanya anti yes tebalina ssente anti kakati gwe omubaka eyagamba nti wabazimbira eddwaliro ddala oba walizimbira bantu kitegeeza tewazimbira bantu ekirala anti nkugambye abagendamu beebo benkugambye abeesobola abalina okitegedde kitegeeza gwe tokola ki tosobola n'azimba essomero Bukedde ya comprehensive abantu abali e Bukedde kyenda mu mwenda ku kikumi tebasobola kusobozesezaayo bantu olw'ebbeeyi gyeriko wa bbeeyi nnyo okiraba gwagambye nti otwala bintu biyamba ki bantu naye nga bibyo n'azimba ekisaawe ky'omupiira buli ttiimu egenda okusambirayo ssente basasula wakati w'obukadde 10 n'amakumi 20 nze mulina okusasula okukipangisa kyeyagamba nti ky'abantu b'e Bukedde kubanga singa kyali ky'e Bukedde in fact yanditandiseewo ne ttiimu n'agituma Bukedde ya FC n'agamba ekisaawe nkibawadde nga ya kitundu kyamulema kubanga ye yali afa kimu nti eri bizinensi abajja okusambiramu basasule kakati ab'e Bukedde bamwagalako ekirala abantu b'e Bukedde tebaagalira ddala tebamwagala kubanga n'okumulonda tebamulonda yagamba mbu yayitawo anoopozi naye ng'ate abantu abaali bamwesimbyeko yabasiba abaali bataasiba n'abagulirira n'abawa ssente ne bava mu lookaali n'agamba mpiseewo anoopozi yoba toyiseewo anoopozi yes abantu obalemesezza okuvuganya obanyigiriza n'obalemesa okuvuganya ng'okozesa ekifo kyo n'amaanyi go era nze ku likodi kwendi pulogulaamu zonna zenzize nkola emabega nze mbagamba mwaka nga guwe emabega nti tasobola kubeera sipiika tagenda kudda kuba sipiika nze kubanga nali nkimanyi nze nga nina byange byemmanyi eby'omunda information omugjawo akitegedde anti kubanga ogenda oyogera ekintu okyogera prior before genda tuuka tutinga bintu byebi ndi mu gavumenti ate ndi mu first family ekisooka nzize mbagamba wano ku mikutu gya ababadde bangoberera ku mikutu gino nti ne bw'onaaba pulezidenti manya ne bw'onaaba vice president ne bw'onaaba prime minister ne bw'onaaba ani tujja kukukwata oba tukugobe singa onaaba toweereza bantu taata wange yakizeemu ejjo pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni yakizeemu ate bwe yatuuse ne mu kukyogerako n'akyusa ne face okumanya abadde mukama n'agamba n'okugamba nti enough is enough ekimala kimala abantu beetaaga okubaweereza era yagambye ne bw'onaaba vice president wange nja kugoba ibwe yagambye yagambye ne bw'onaaba vice president ne bw'onaaba prime minister ne bw'onaaba ani tujja kugoba kasi onaabeera nga service tetuuse ku bantu ojja tubulira okola ki president azuukusereeti ate azuukusereeti kuba kati kino ekisanja
bino ebintu yalina bikola aliya before anti abantu president kye yali yakola nga tayagala ffe aba famire ye tuyingire mu byobufuzi okitegeera ng'agamba katuleke abantu abalala abatali paato bakole baweereze ensi yaabwe ne tumugamba kale kivola kati yavuddeyo n'agamba abaana bange bennyini benjagala akwata nze ne mukulu wange gye n'omuhoozi n'agamba mutambuze eggwanga kati ffe tukola buli kyolaba ffe tukirimu mmwe abaana bwe mmwe mukutte esiteringi kati ffe tuvuga ekikimwe ye supervisor waffe ate era kasa yayogedde ebyo kati tetuteeka mu nkola kati nze nzije mu kitundu ky'okusange ng'oli minisita nga abantu bafunye PDM nja kuleka mu kkomera ogenda bakwata nze kennyini nkujja kuleka mu kkomera yes kubanga twagala buweereza eri bantu kabineti nene ba minisita 82 abantu lwaki temuweereza bantu ki ekibagana okuweereza abantu gwe manyi nti eyo kabineti yonna yonna ssente za muwa musolo bakuwadde emmotoka bakuwa abakuumi basasula badduleva bo bakuwa insurance y'ebyobulamu bakuwa buli kimu oweereza abantu bikulemye kati oba okola ki mu kabineti muba mugenda bakwata obasibaana kubagoba kubanga tukooya abalyake n'ababbi mweno gavumenti ng'oli anita Amongi kankubuuza olina amaka ennakase olina amaka ekololo olina amaka ekigo olina ebukedeya olina ludda ago gonna amako ge bakamudde ensonga si yakugeba kama ensonga yakwetegekera gaki kwetegekera bw'obeera n'amaka ga mulundi gumu tobeerawo abeerawo naye kati bintu bye ategeka bintu bye singa yalabira wala singa muba mumujje mu bintu bino aba alina waasobola okubeera kati ebintu bino mugenda bimulekera byonna twabiwambye dda tetulekera tuleka ki amaka g'ekigo twageddiza ag'ebukedeya ag'ekololo ag'ennakasero byonna twabitutte kasaba nga yabizimbye sipiika buli kye yazimbye nga sipiika buli kye yaguze twakitutte emmotoka zonna tuwalaye nga twazitayinayo wadde n'emwe mutambuzi n'ekiteeteeyi nalaba mwakitwala byonna katubitwala nga mwanyiiga nnyo twanyiiga nnyo kubanga tosobola kubba bwotyo gwe n'okola ne center power eyiyo leka mbabuulire abatulaba mu nsi yonna center power y'obuyinza ebeera emu ne wogenda mu America egi president yabeera ne center power yonna ey'obuyinza buli kimu kiba kyetoolera ku era ne bwogenda ng'oli mubaka wa parliament n'ogamba speaker ku mulembe gwa Kadaga ne baseka nga MP wagendayo munnaye erina ekizibu entaga $2,000,000 nga Kadaga amugamba katuyiye tulabe nga kukolera appointment ne muzeeyo ogenda omunnyonnyole gwe kennyini yasobola okukuweesa ssente kuba nze sipiika sizirina naye kati Amongi ekyo yali yakijjawo nga yabimala muntu mutono nnyo $2,000,000 genda wali bakuwe gende wakiraaka sente bakuwe gende bakuwandiikire wali kitegeeza ba MP badde bali kusaidia y'omukyalo kubanga abakoze bulungi obutagambika anti embeera gy'abadde ateekawo nga MP yenna ayagala okwemulugunya kyoba kino tekitambula bulungi ng'oyo bw'ofuuse mulaba alina okukulwanyisa n'akasente kano tosaba ne trip tozifuna ba MP ze bafuna ogenda ebweru era buli MP gw'obadde olaba agenda ebweru nga yoyo akolegana obulungi n'Anita Amongi okitegeera kati Anita Amongi mumuzzaako ki palamenti yonna ng'ayagala kugifuula kati nga yataddewo center power yiye era twamala ne tumugwamu nti yali akwataganye n'abantu bangi okwagala okusuula gavumenti yaffe abadde mu luke lusuula gavumenti anti omanyi kankubuuli twagenze ekigo ennyumba eyo gye mulaba ey'ekigo yonna ya bulletproof yazimbibwa ndebirwamu naye zonna teziyita mu masasi ey'ekigo ekyokubiri erimu bankers kye bayita bankers mu Luganda z'empuku nti omuntu nti Julie Potential mumulaba ayingidde mu geeti ye ogenda mukeberamu nga taliyo naye nga bw'ayingira bw'ati asula mayiro namba okuva w'ayingiridde Anita nga yali yeetegekera nnyo mayiro namba okuva w'oyingiridde w'osula ng'ezo mpuku bankers ate nga bazizimba mu ngeri nti ne bw'oba okubyeko bbomu amasasi tegayitamu bbomu teyitamu kwegamba nga alinga azimba zi state lodge yeteekera bwa president nti ne bwe mbeera wano nsobola okubeerawo nga ndi safe kubanga state lodge ezo eza president wasula bwe zityo bwe zizimbibwa
nti kubanga president buli watuuka eyebeera state house ye so erina okubanga ezimbiddwa mu ngeri y'ebyokwerinda ebimuweebwa yes ebyokwerinda bye nga binywevu kati noono byabadde azimba kati bino ebintu ebizimbisibwa byayingira bitya nga like biri cleared from where bibadde biyingira nga yeeyambisa kambabuulire bannayuganda ekifo kya sipiika ye namba 3 mu ggwanga kati abadde yeeyambisa obuyinza bwe nga sipiika okukompromisinga ebintu ebyo ne bijja nga tebabikyekinze nnyo ekintu kya sipiika ayogera boogezi kati kankubuulire nti ne ku airport awo olaba waliwo ebintu ebiyitawo nga tebikyekingiddwa okugeza ebintu nga byaba diplomat oli ambasada okitegedde oba ambasada ba prime minister ba diplomat ebintu byabwe tebyazibwa emigugu gyabwe tegyazibwa kyo kiri mu mateeka tegyazibwa kubanga oli diplomat onaddawo ensawo y'ogisumulule ogiyiwe okole kakati ebyo tebyazibwa naye gavumenti yesigala ebanoonyereza ebatambulirako yo nga yo gavumenti generale okumanya ono byayingiza biki kati ffe tuzze tunoonyereza ko abantu bangi baleeta tayiroozi abantu bangi baleeta endebirwamu nga bazigibwe byo tubimanyi endebirwamu ziyingira tayiroozi bitayimbo byonna biyingira naye gavumenti eba erina okulondola byoyingiza omutindo gwabyo gwenkanaki okitegeera kati muzze mumuketta kubanga walaba Bobi Wine yayingiza wano emmotoka nga yatulimbye nti emmotoka ya bulijjo okitegedde kati gavumenti nga yo erina okwetegereza emmotoka eya bulijjo lwaki eri bweti kyobola yasooka n'asasula emisolo mirala mu URA egiraga nti emmotoka ya bulijjo fene tugamba URA neddase emmotoka si ya bulijjo erina okuddayo esasula emisolo gy'emmotoka eyo yennyini kitegedde kakati n'emmotoka eno olaba Rolls Royce eyanita amongi bwe yajja yajjira mu mannya ga muntu mulala kyekiri kyebatembeeta nti bagimuwanga kirabo kati bwejja nejja mu mannya g'omuntu omulala ffe ne tugamba nti kale tewali mutawaana Anita Foundation yegireese naye ate ejjidde mu mannya ga muntu omulala kati ne tugamba katunoonyereze tulinde emmotoka eno tulabe ani agenda okukola clearance yaayo mu URA kyobola n'aba URA twabayise edda ku kitebe ky'Abambega bannyonnyole balina bye balina okunnyonnyola bitwaliddemu ne URA kino ekintu kinene kubanga bw'oba oyagala kusuula gavumenti obukundi oba na bungi obukwetooloolerako oba okitegeera so kati ekintu kino kibadde kubanga tokolegana umu tokola wekka mubeera n'akabondo muba bangi okiraba so okunoonyereza kuno kugazi URA twagiyise bakomishona ba palamenti abaagabana ziri ssente ozijjukira eza mpuuga twabayise bakole statement ssente ezo baazigabana nga baziggyewa palamenti yazibawa kuki mwazeeyo neyo obadde ki era wenjogerera nkugamba nti ababaka ba palamenti ababadde mu palamenti enkadde nga bampuuga oba wagudde oba wayiseemu tokkirizibwa kati kufuluma ggwanga bonna twabataddeko envumbo teri kufuluma ggwanga mpaka ng'okunoonyereza kwaffe kuwedde kubanga oyinza okufuluma n'odduka n'obulirayo ate nga tukwetaaga until further notice tekuliiko budde tuli bakambwe obukambwe nga mubwolesezza kubanga lwaki twolesa buweereza bannayuganda twagala bafune service twakooye we are tired kisanja nosiripu twakooye ababbi n'abalyake mu gavumenti kubanga obulyake n'obuli bw'enguzi buzza eggwanga emabega bakomishona twabayise Ssenyonyi yamaze dokola statement ne kagurupu ke bachifu wipu be babadde nabo banambeshe bonna bamaze dokola kuba Ssenyonyi yali alowooza tugenda mukwatira bwe tumugane kyobola bwe yajja ku parliament okuwaayo office teyatuuka na mu office emmotoka yagisuulawo mu lujja lwa parliament n'adduka buddusi n'agenda tumugamba nedda toyinawo ogenda kulaga yadduka n'agamba abasirikale mubeere awo nze temukyankuma obwala okubunvuddeko kati ngenze era nejjo yazze yeebwala bwale kololo ne mugala tofa tebagenda kukwata gwe
genda okubaaka kuba oli mubaka tetugenda kukuba yatuukidde kuwaawo oli n'omugamba namugambye yasoose nakunkubira simu nawe tebankwate ne mugamba jangu okifaako jangu eno teri poliisi namugambye jangu tukyanoonyereza kubanga era tolinayo ojja kuddukira ne boona tozewa naye tusobola okukwata kuwosula tumanyiwo n'entambula zo tuzimanyi nekyokola tukimanyi fe tewali muntu wano gwe tutamanyi bw'asula na bw'alya takulimba tobola Anita Amongi abadde akola bino nga fe tusirise yagenze tuuke wa muzeeyi nga fayiro eribwe muzeeyi n'amubuuza ebyobugaggawo byenkana kini nsinze ndi mukazi munaku banzaala eri Bukeddeya simanya ku kyalo bakiyita pongopongo simanya biki muzeeyi n'amugamba tewali mutawaana ddayo eka weetuulire fe tunoonyereze n'amugamba naye n'ekirala obwa sipiika bwo todda genda owandiike nti togenda kuddamu kwesimba kuwa sipiika n'akola kali ka notisi era n'akakola namugamba kabanoonyereze ne kati bye tunoonyereza mubirako twasanze eyo ennyumba ey'ekigo twasanzeyo sente za euro eza $, eza pound essabo lijjudde sente alina n'essabo essabo ddene bwe liti lijjudde sente linga olaba linkananga akakayumba liri eyo anti Magogo ye mukongozi eri emmandwa ono Magogo yakongojja emmandwa Magogo yaleeta abalwadde musabo yagamba kakati jjajjali abakwatagana n'amongo be babadde basawulirayo ba MP abakwatagana n'amongo bagende eyo ne babasawula abaminisita bakwatagana naye babasawulire eyo tusigade mu kabinenti bwe bityo okitegeera so olukwe babadde nalo lubadde lunene nga lwakusuula gavumenti naye buli minisita yenna abadde mu lukwe olwo bonna tugenda kubafefeta tubafuna naye President 7 muli bagezi bafasisa emyaka 4 nga tuli mu ntebe si kyangu nsi mmeka ezimaze emyaka 4 nga President akulembera ozibalira ku ngalo teziwera na ttaano kati omuntu amaze mu ntebe emyaka 4 nga ali mu buyinza sisitimu y'abagimanyi sisitimu yonna eba yaffe naawe Juli woli awo wali wakubega naawe kenyini oliko mbega gwe kenyini ali naawe Munnayuganda ali eyo olina kubanga sisitimu etuuka ekiseera ku myaka 4 buli omu afuuka mbega wa munne omwakubega tomanyi kati gundi yankubiddwa nankabirwa ali mu kuzimba wano Molo wane bwebajja nangamba wategedde otya ebizimbe bano ne muga nti ate bambega abali mu kuzimba bennyini ate be bambuulidde nti oyo mubbi ali kuzimba wano Molo kati kyenkugamba kati yalekedde azimba era akyazimba naye tuli mu kumunoonyerezaako kunoonyereza kwatandise kisanja nosiripu mugenda nnoonyereza kubanga sente abadde azibba eyo mu UEDCL omanyi tubali twebuuza amasannyalaze lwaki gavaavaako kumbe ebintu sente zirina okukola tambuza waya z'amasannyalaze okukola biti ngate bano nga bannankabiro bazibba bubbi bazimbamu bizimbe okitegeera mugenda mukwata kutidde tetulina gwe tugenda kuuka ate President yagambye nti okuva ku Vice President kale ate ng'onyumya minisita bwogende ku Vice President ate onyumya minisita ate gwe oba tolina nakyo oli wali kaceere obeera kaceere Omunnayuganda ali eyo atulaba yandyagadde okumanya kiki kye muzzaako ku Anita ekisemberayo ddala essuubi ye bamulabewa bamulinde mu kooti mugenda musiba Luzira era Luzira bateeseteese dda ne wagenda okusula komishona w'amakomera by'abasajja yateeseteese dda wagenda okusula bamuteekereteekedde wagenda okusula salawo emyaka gy'enaamusiba ensekere zo zimulinze kubanga Luzira tezibulayo makomera olwo zino ebizimbe byeyazimba tebimweyimiridde era munaagenda okumulaba ajja kuba afaanana ng'eno empale nati ebizigo twabimugjeeko ate kati ebizigo twabimugjeeko buli kimu takyalina kantu konna ebizigo mwandi bimulekedde byaki tokyetaaga na kunyirira ng'oli mubbi onyirira ki oli mubbi ate onyirire kati oba onyiriramu omubbi tanyirira teweetaaga alina kuba Luzira n'anaaba ku sabbuuni ayoza tewali wadde okumuweereza sabbuuni anaaba alina kunaba kwayoza engoye ng'ayolekedde akaseera kazibu nnyo kubanga emisango mingi egimuvunaanibwa kulya mu nsi olukwe obutujju
obutujju money laundering okukusa ssente kubanga omanyi nti omusango okukusa ssente gubanga gwa butujju era tegulina njawulo na gwa butujju okwegagawaza mu ngeri emenya amateeka okozesa obubi woofiisi ye kyobola nti gambye nti ebyobugagga bye byonna twabiwambye byonna byawambiddwa byekigendererwa kulaba nga bannayuganda ssente ezo zinunulwa zisobole okuddamu zikolere ki zikolere bannayuganda kubanga ssente nyingi ezibadde zibbibwa mu ofisi ya Anita Among kubanga n'akakiiko kennyini aka budget committee nabo twabayise edda kuba ekibuli bali mukola statement baseggona ababadde ku paaka bonna twabayise edda kosase bonna twabayise edda bakole statement kubanga Anita Among abadde ateeka budget ya Uganda ng'agiteekamu biliyoni 3 nga zize ne babbi banne kati nga bana abasuubiza nti gwe nja kubaako miliyoni 10 mwe mu mpisize budget ye ng'era azibawa naye nga ssente ze ziri ziyiseewo Anita Among yava mu kwegaggawaza kwegamba n'afuuka ekitagasa Kadaga president abuuza Kadaga mu meeting gye twalimu nga 15 amubuuza gwe wali okozesa ssente mmeka nga speaker mu office yo n'agamba biliyoni 4 n'amugamba kati gwe Anita Among lwaki okozesa biliyoni 18 gwozikozesa ki Kadaga kyataakola nga difference nene nnyo okitegera miliyoni 14 biliyoni 14 18 biliyoni 18 ya biliyoni 14 14 biliyoni naye nga bannayuganda mulina okimanya nti biliyoni emu erimu miliyoni 10 ayina kati biliyoni 18 nga zikozesanga kigambye nti biri abadde abimala ebyababaka ne baminisita nga bagenda ne bamukabiri gobadde omanyi nti abantu abadde bagenda mu ofisi ya Among okumusabiriza nga balina kufukamira ku ttaka ne bafukamira ye n'ayimirira ate naga nti gwe n'atandika kulengera mu kawompo badde oyagala mmeka gwe Honorable Julio oyagala mmeka njalayo miliyoni nga 3 munaye anti embeera yanja kuwa 2 genda bakuwe 2 wali totawaana abadde bakozesa ssente yakwata Kafuzi Jackson Kafuzi ye Deputy Attorney General wa government n'amugamba gwe toliddamu kwogerera wano mu parliament paka nga gwe naba nkyali speaker tojja kuddamu naye ng'omuntu gwagoba mu parliament yalondebwa president. It is appointment from the president. Appointed from the president. Nga gwagoba mu parliament. Kati gwe ng'obuyinza obujja. Nga kitegeeza alina obuyinza olw'obusinga obwani obwa president. Nga ye wadde obuyinza obusinga n'obwa president. Kati oyo tumuleke ayine mumusibe. Mumusibe. Yes. Sente za bannayuganda zonna walabye emmotoka zitwakutte. Ng'emmotoka zonna ziri buli mmotoka kawumbi. Zibenzi simanye Range Rover, Land Cruiser, simanya bicho jukira wano yakwata miliyoni 7 nagula Land Cruiser najiwa magogo ng'ekirabo ky'amazaali temujjukire byonna twabiwambye tetugenda kumulekera wadde akantu ne magogo mwamuwambiddemu. Anita Among kasitabe gwe ekyobugaga kyonna kyakoze nga speaker ng'afuuse speaker wa parliament kyonna twakimugjeeko twamulekedde biri byabadde nabyo nga tanaba kufuuka speaker ebyo yabifunanga mubaka wa parliament yasigalidde kakati asigaze ebyo naye bino byonna twabitutte kubanga bya bugagga bya bannayuganda abadde abba bibbi okitegeera n'olwekyo nze ne General Muhoozi nga tukyakutte entebe y'okulwanyisa enguzi nga taata waffe yatukulembeddemu President Museveni tetugenda kuttira muntu yenna ku liiso ne boona aba vice president mwonna mugenda bakwata era nabagambye era nakati nkiddamu bw'oba okimanyi nti president akutadde ku lukalala lw'obwa minisita ne tukusoma nti kwoli naye nga gw'okimanyi oli mubbi ogenda kubba ssente weetegeka okubeera ng'ekkomera onaalisobola eruzira ogambe nti kumanyi osooka ne weepimapimamu naali kubanga era n'abakadde twabagobye mu kabinet tetukyayagala bakadde bano bamatiya Kasaija simaya baani bonna bafulume bonna babbi bafulume abakadde kubanga kati olaba abo abakadde bano abalala bababbiramu ssente kuba batakyategeera nabyo kati n'oli embeera Moses ali gyali n'akalulu kaffe yakasejjo kubanga yadde tasobola kuwandiika
kuwandika linnya kuba kali akalulu tekabadde ka ballot box nga bw'ogamba nti ntotiikinga butiikizi oba oteekako kintu wali wabadde olina kuwandiika linnya ly'oli gw'olonda bandi muwandiikidde ati gwe olina okwewandiikira oli mubaka naye kati olw'embeera gy'alimu nti mulwadde era olaba akalulu yakoze eki yakasse era nalabye Nabbanja ng'amutunuulira bubi naye totunuulira bubi munno oli mulwadde bulwazi mbeera ye ejja kumaleetera eri naye Magogo akalulu yakasse ye yalonze Mao kyokka ate nga Mao yabadde awugulana ne mukyala we naye yalonze Mao n'agambye gundi yamusindisa Amongi n'amugaa agende okatte Amongi ekyamutiisizza okujja kuba naye yali alina okulonda ekyamutiisizza nfaanana ye kubanga ebizigo takyabiri afaanana bubi nnyo amangu ago wiiki twakamusiba meka si bbiri wiiki bbiri nga teweesiga bizigo omanyi bw'oba ofaanana ne bw'obeera gwe wadde okyali muwalamu naye wiiki bbiri ozimanyi kati jjukira ye kuba nze nali situukiriranga Anita Amongi naye namutuukiseeko wano nga tuli mu kunoonyereza ng'omubiri gwe gwonna gulinga ogwavuira emisuwa giri kungulu olaba musaayi wano mu maaso olaba mubadde mumulengerera wala nga mulaba amatama galinga musaayi naye kati olowooza yamutuuseeko yenna yeefumba yenna n'afuuka ng'eki simanyi oba abadde beegatta batya simanyi babadde beegatta kubanga oli nga tumaliriza lwaki tetunamaliriza kusabula tukyagenda mu maaso kubanga twabadde mu kulonda abasipiika babiri balondeddwa tubadde tetunnagendawo nanti bwe mbadde ndagaawo kale mbadde ngamba nti nga tumaliriza basipiika balondeddwa babiri eyabaddeko vice deputy speaker nebwemuyisa vice era batokoze deputy speaker yazzeeko then nemulonda n'ono omulala omupya omukulu Nkeretanyi ndabye bamutadde nnyo ku kababi ku internet nga bagamba byayogedde bikyamu biki naddala ku sayidi eyo kubanga ne honorable Nammere yavuddeyo n'akyogera nti yabadde ali aprovokinga ng'olaba nga kiki ekyabaddewo kyennyini kyabadde agezaako okutegeeza ki n'ekirala Nkeretanyi n'ekirala abantu bano abantu bamativu ku speaker gwe okusinziira ababaddewo ku speaker gwe mwaleese bamativu abantu bamativu naye Nkeretanyi osaasira busaasizi ba Kalungu East abaamulonda entegeera ye bwetyo bwefaanana kati oyo gwe mwalonda simanyi oba mwamulonda oba akalulu yakabba naye entegeera ye bwetyo bwefaanana okitegeera kubanga okujja n'ogamba nti osemba oba onominatinga omuntu atali namulya kwesimbawo ali mu race okitegedde kiringa bw'ogenda nga Juli teyeesimbyewo nga nze neesimbyewo n'omulala ate n'ogamba nze nonze Juli yadde asuggestinga nedda tosobola kugamba nti tosuggestinga lubaale w'omulamu tasamirirwa bwe yabadde ayogerako yabaddewo waali nti ate nze njagala oli yaba yeesimbawo nga akimanyi bulungi nti n'ekibiina kyaffe ekyenRM twali tumaze okulonda abantu bameka obosi ne Tayebwa kati oleeta oti kati buba baagala kubalabako obulabi yadde ayagala pulezidenti amulabeko naye nti gyali pulezidenti amuyite yabeeko kyamuwa omanyi oyo yabba kateni zaagu kateni z'omu nnyumba ali mu kuwera ennemba n'egyo emisango gya kateni kati omuntu eyabba kateni nze sisobola nakudda okubaganya naye bino kateni z'omu nnyumba ez'omulyango kati mbw'oli mubaka ab'ekalungu baakulota nga wabba kateni ez'omu nnyumba mu mulyango kati yabadde ayagala egyo egy'emisango pulezidenti amulabeko kyono ye mubbi wa kateni kati naye pulezidenti yakulabye kyawedde kyeyadde ayagala so abantu bamativu era basanyufu ne kye twakoze nga gavumenti ishafo gye twakoze ku basipiika twaleese obosi abantu bamulonze bangi NRM teweza bululu bwabwe yafunye era nabagamba bulijjo wano nze mbagamba nti wano tetulina opposition eri opposition bemuyita opposition balonze obosi kubanga tulina ababaka 308 yafunye obulu 440 kitegeeza ababaka abasoba mu 6 mu omu bamulonze ekyo kikulu nnyo naye kibalaga bannayuganda nti tewali opposition wano n'olwekyo mwatuteekamu obwesige ne mutulonda tugenda kubaweereza
Obosi yakoze statement ze zabadde nnungi nga ntono naye nga zitegerekeka. Ekisooka yagambye tewagenda kubaawo bubbi mu parliament ya ggwanga. Tewagenda kubeerawo bulyake, corruption tegenda kubeera. Yagambye zero tolerance corruption in parliament. Kisanja kino. Kubanga ne tusobola okumugoba nga tekinnaggwa. Tetulina muzanyi. Ekirala. Era yagambye nti we mugenda omwesigira nti tewali buli wanguzi. Yaguddewo enzigi za parliament eri buli wa mawulire yenna. Nebe bali bagoba. Ne woba muntu wa bulijjo ng'olina kasimu ko genda okwata ebigenda maaso mu parliament. Bannayuganda babitegeere. Okitegeera? Era n'agamba nti bw'obanga byokola bituufu lwaki weekweka ng'obikola? Nga n'otayagala ensi ekumanye. Okiraba? Kyenkugambye nti nze nzija wano ensi endabe. Ndi mutabani wa president, ndi mu first family. Era waliwo bekiruma. Lwaki oyo mutabani wa president lwaki ajja n'ayogera n'abamawulire ne magati buzibu ki? Kubanga gavumenti yaffe ate tuweereza abantu lwaki sijja ne njogera n'abamawulire. Ekirala, taata wange President Museveni ne mukulu wange Jeno Muhoozi, Maama Janet, bwe baba boogera ebiseera ebisinga bakozesa Lungereza, lulimi Luzungu. Kati nze nzija n'embitaggulula mu Luganda, mu lulimi abantu lwe basinga okutegeera. N'embitaputa. Ne mubitegeera. So nze mwogezi wa first family. Okiraba? Kyoba olaba kino kisajja kyammwe kirumbuye, tugenda kitikka tukireete wano. Kivunaana. Nebbanga limwaka ogera ndulumbuye muti. Endagaano yawedde. Wiiki emu okuva kati ngenda kubeera mu ggwanga lya Turkey. Wiiki emu okuva kati. Era mugenda kusembayo okundaba wiiki. Wiiki eno gye mugenda okusooka okundaba wano. Ngenda kumaliriza misoso gyonna. Egy'omuleeta. Okitegedde? So bwe naavaayo emisoso gijja kuba giwedde, mulinde ennyonyi enaamuleeta. Tujje wano tukivunaane, kifune embooko zaakyo, kigende Luzira kirya akawunga kaakyo. Kino ekivubuka kino Kidogo Nation, jjukira bali ba South Africa bakodomi baffe. Batuwasaamu omuwala. Tumanyi muwala wa maama Mbabazi yafumbirwa first family South Africa. So awo bangambye Kidogo Nation kyo bagenda kikasuka ku nnyonyi nakyo bakikasuka wano Entebbe. Nakyo Luzira. Ejjulo obajjo tujja kuzimba amakomera amalala. Yani okubeera n'abantu abatategeera mu society. Si kirungi. Tubeere n'abantu nga mmwe abategeera. Bantu nga mmwe, producer waffe ali emabega wa kamera. Akwata bulungi. Buli kamu akakwata ayagala ensi emanye. Emanye biki bye tugenda okukolera abantu. Bamu nno kubagenda osookayo mu parliament. Boso era agende alage bannayuganda parliament byekola. Kubanga parliament y'abantu era erondebwa abantu. Tewali bwewabaako we bakugaana okuyingira gwe nkubira essimu ne woba ogenze kulaba minisita ng'oli w'amawulire n'ogamba ne minisita n'ogamba bano abayambi bwe baba omanyi balina olugezigezi tojja kumulaba tojja kukola ki nkubira essimu. Minisita ajja kunyinyonyola lwaki yagaanye ow'amawulire okwogera naye. Ekirala njagala kutegeeza baminisita bwenna. Njagala buli minisita buli lwa Mmande oba Lwakubiri buli lwa Mmande beera kabineti. Bwe muva mu kabineti buli Lwakubiri mubeere ku media center munnyonnyole eggwanga. Minisitule zammwe byezikola. Yes. Okitegeera? Kubanga nze mbagala nti ngenda kulondola ssente za gavumenti okuva wansi ku kyalo. Ku kyalo ku village. Okutuukira ddala ku vice president. Mwenna mulina okunnyonnyola mukola biki. Obukambwe bungi. Oba naye mutabuse. Obukambwe bungi. So Anita Among ye yasigadde ku zero kubanga ebyobugagga byonna byawambiddwa. Era waliwo n'abasirikale ababadde bagezaako omulabula. Mu bino bikweke kola booti nabo twabakutte. Tewali gwe lugenda ttali. Tulina gwe lugenda kuleka. Kanso siibula. Njagala kubasiibula nga mbeebaza okutulaba. Abaagala ennamba yange munkubire 0782654755. Ennamba eyo WhatsApp yokka gye nkwata. Naye ne bw'okuba direct era ofuna omuyambi wange nakkwata. Personal assistant wange ajja kukwata alikodinge ebizibu byo era nja kubifuna era bikolweko.
so n'olwekyo bannayuganda mumanye nti gavumenti yammwe eri open ensonga lwaki nga bane namba y'essimu abantu bangi abali mu gavumenti bagenda ku mukulu w'amawulire saagala simu yange saagala bantu kuntawa kyokka oweereza abantu kale lwaki oyagala bakkubire ng'ate b'oweereza enamba giddemu 0782 658751 naye ne bw'oba otuukiridde emikutu gino badirekita baagyo ennamba zaabwe zibeerako awo bw'oba batuukiridde basobola okuwa ennamba yange n'olwekyo njagala kukakasa bannamawulire mwenna tubasaamu ekitiibwa era muli seefu mugende mu paalamenti mukwate amawulire ne bw'aba minisita ki ne bw'aba loopu ne bw'abaani leader of opposition tuli mu kumulonda president anaatera okufulumya lisiti ya leader of opposition. Ssenyonyi yagambye akyayagala naye tuyinza obutamuzza kubanga alina emisango tetugenda kubanga tusukkako wano abadde kansonsubuga ng'asunsula ensonga bwatyo bw'atugambye Anita Among babadde beebuuza ate kakati ki ekiddako kiddako adda mu kooti olumala straight away luzira so ebigambo bye tebiddibwamu era Anita Among temugenda kumulabako mu lujjudde okuleka ng'ali mu kooti bw'anajja mu kooti alwo tujja kubayita bannamawulire mumulabe mu lujjudde naye kati bwe mulaba ebikwekweto bye tukola abeerako ensonga lwaki munda bwe tuyingirayo tetukkirizayo bamawulire kubanga abeerako ne bbaawe bombi tutambula nababa babiri kubanga yaba alina otugulira ebisenge waganye okuggula nga tubisala kuba tugenda n'obumotoka bw'ebyuma obusa mutuna musiibe bulungi mwera